Love story gye tuwolekera njagala okuba akafaananyi nga bakuyise wammwe. Maama n'agamba jangu wano waliwo ensonga. Ogenda okutuukayo nga bakwambaza cap bakusisinkanya abagenyi ne bakulaga nti oyo ayagala kukuwasa. Omusajja ajjayo ekyapa 5 ku 10 n'agamba ekyo ekyapa kyetaaga kola transfer kudda mu mannyago. N'ajjayo kaadi y'emmotoka n'agikutera mu maaso nti yeetaaga just kola transfer kudda mu mannyago if it is okay with you, n'ebifaananyi by'emmotoka biibino birabe bulungi. Baŋŋambye nti obadde osoma byanviiri, mbadde njala ensonga ezo nkulage nti mbadde nzirowoozaako. W'omalira okusoma bwoti ekidduka gaggadde, mulimu biviiri, mulimu bizigo, saaluuni, kirirede kikulindiridde. Ne baasa yino ogenda okugikebera ng'erimu obukadde bw'ensimbi za Uganda 7. Omusajja ng'agamba nti mukwano ebisigadde biri mu ngalo zo. Will you marry me? Eyo ye love story gye tuwolekera. Love story eno egenda kubeera n'obutundu obuwerako. Sister atuwa story ye eno. Bw'onoomuwulira ayogera nnyo ku ndabika ye, ayogera nnyo ku bulungi bwe, ojja kiwulira nga tekikutama naye nga ne bwe wandibadde gwoba oli awo wali kikoze. Njagala mu kudescribingire wano, ndowooza nnyo mu bayimbi ba wano. Walabye Carol Nantongo by face nsimanyi lwaki Carol Nantongo nzikidde mu print. Kano kali mo cute, nkiddamu more cute mu size kati ate Carol ennaku zino muneneko. Kafeesi sister najja abeera between Shira Gashumba oba ne ka pinky between Shira Gashumba and Pinky, kubanga muwala mweru, omweru ddala, nkiddamu mweru ddala, ate omweru atali wa kizigo. Ojja kitegeera nti kyayogerako nange nkonyeemu, onoba wa mutima mubi nga just sabo lyeri kugulumidde ku mutima. Katugende mu story ye. Brother Moses, kansubire oli bulungi mukwano. Ane family kansubire muli bulungi, mwebale kubeerawo. Mwebale tuwa stories zammwe abamu zituwadde obuvumu ne tufaayo twogere kubanga omuntu obeereyo ng'osirikidde obulumi ku mutima nga tomanyi gwa busharinga naye, cause abantu baba n'eŋŋambo, mubuulira ekintu n'akiteeka mu supu n'akyongeramu n'akikyusa, n'oweebuuza g'oba weesiga nga tomulaba naye. Ndi musanyufu kuba nti nno ndi kitundu kw'eno family. Maybe ne story yange onagiwa ayinza okuyambako abantu abalala bangi ngaba maybe bakola ensobi ze mbadde nkola nga nze manyi si nsobi oba nsobi simanyi. Nalina emyaka nga 6. Mama wange ne tata wange nga babeera bonna, naye nga tata wange anywa omwenge ng'akuba mami wange. So olunaku lumu mange yakeera ku makya n'asibamu ebibye n'agenda ne mukulu wange. Mange yali yakazaala brother wange nzirako ogwokubiri. Yalina kawere like 2 weeks. Kati ne bagenda ne batulekawo nze waffe mu kika kyaffe tetuli bangi nnyo. Nze muzukulu asooka, nze yasooka okubeera omuzukulu. Kati maama yagamba sewagenda naawe kubanga kitaawe ajja kunnoonya. Ate ne jjajja musajja ebiseera ebyo yaliwo bambi, may he so rest in peace. Excuse me. Munnange mama wange n'agenda ne mukulu wange. Nandekawo ne muto wange yali anzirako, nandekawo tata wange. Tata wange agenda okudda nga maama yayiseemu dda yagenze. Yalinga bambi amukuba ng'anywa omwenge ng'amukuba. So nakulako ne trauma nayo teyampisa bulungi ku saidi ya muzeeyi. Naye mutonzi waffe yasalawo, mama wange n'agenda. Nesigalawo ne muto wange omulenzi. Mama wange yamala emyaka nge 3 n'akomawo okutulabako. Jjukira tata wange anywa omwenge, tetulya nga nze mukulu, nze alina okulabirira ono muto wange. I was like 6 years ng'oli ali 3. Kati
mama wange yaleka tulimidde emisibiri gy'emimonde nga ngenda n'ensima n'endabira muto wange netufumba tatanga yakeera kunywa olumu nga faba munona ne ku kkubo nange oyo omwami naye munange mama wange lwali olwo ng'akomawo okutulabako weyadda namugamba sisita tondeka ne mwesibako nangamba sobola kutwala kitaawe ajja kunzita akwagala nnyo ne jjajjaawo jjajjange omwami yali azaala tata wange twalinga kumpi na kumpi tata wange na mama wange nga kumpi sorry ne jjajja wange nga tuli kumpi kati nga bantagala nnyo omuzukulu asoose mu kika ne mugamba mama nze sisigala wano eno kitegeera mama wange nanziba twatiisa ne mama ne tugera ne tusula ewasenga nga asula ku kyalo obukawe byalo nga bibiri kuba nateranga okugenda nga oyo senga wange so mama wange yagamba tata wange kangende naye ajja sigale wasenga we senga wajja mukomyawo kumbe nze namulemeddeko namugamba oba ntwalira mu nsawo nze sisigala mama wange naakola ki twakerana nnyo saawa 9 ne wasenga twaddukayo buddusi singa yakeera bukeezi nga ffe twagenze dda ne maama tetwasiibula twayiteeyo mu bisiko mu nnimiro mama wange nanziba bw'atyo nandeeta bambi e Kampala I was like 6 years nentuuka nga mama wange yafumbirwa step daddy wange nga bali waka walungi nga mukyalo naye kale nga si mukyalo nnyo ng'ewaffe gye yali yandeese kati ntandika okubeerawo nali nakabeerawo like 2 months bampulaningira kusoma kati senga w'abato bange bono senga muganda wa stepdaddy wange najja okulya Christmas yali azaalidde wa mama wange then naddayo wa bbawe kati yali akaddayo 1 month n'akomawo okulya Christmas kati we yadda nansanga onganjagala nnyo abaana banange ng'okuva we yajjanga omwana wange katono nnyo omwagala tukyagenda mu maaso naye nga bwe nkutegeezaako ku bannaffe aba Dembelyo Airport Pickup ova bweru okomawo Kyaddondo tewandyagadde kutuukira mu famire y'obutereevu 1 tujja kologo kunona ku kisaawe Dembelyo Airport Pickup tujja kunona ku kisaawe tujja kutegekeraawo okusula obeere safe mu kifo nga ddala kyekyo ekikuleetera okuwummula oluvannyuma lw'olugendo oluwanvu oluvannyuma lw'okuleppoka here and there n'ogamba njagala mpumuleko then male zisinkane projects n'ebindeese e Uganda mu butongole Dembelyo Airport Pickup ejja kubanga ebimala munnange senga nagamba maama mumpe muwala wange agenda abeere nange nja muweerera musomese toweraliikirira agenda aba mwana wange kuba mama yali yakandeetanga naye bambi anjagala oba kubeera naye nga tene stepdaddy wange bambi anjagadde naye n'abagamba nedda ngenda mulabirira kati agenda fuuka wange ayagadde omwana wange biki wento nenzijja ne senga ate Kampala mu kibuga wano kumpimpi awe nankulabye ne tutandika obulamu ne senga yasooka nanjagala senga nga ndabirira naye bannange senga wange yali akuba awo 6 years naye nga yagala nkola ebintu bya myaka 15 myaka 7 gasaaniika emmere senga wange yancunya naye mwebaza yanjigiriza mu kuncunya kwe nga ye tayogera okola ensobi nfunga omwana omuto waza omusango n'omunnyonnyola nga ye akusala busazi mikko nga kubisa waya ne munange namala n'enkula n'embeerawo ne tutambuza obulamu so nakula ne senga embeera n'entugumira nga tukogenda mama n'angamba kooyogera nkose ngira we ngenda wa mama wange balaba bangulidde obugoye nga mbeera smart nga tandyako kyakulya senga nga tasagoya mwana we lugoye n'atangulira naye ng'omukazi oyo ankuba nze saazannyako ku eyo stage bino byakwepena simanya biki saazannya senga wange y'oyo omuntu twali mu katundu nga waliwo ennyumba za ttaka naye nga eyo yaffe ya blooka yali apangisaawo nga kati ezo ennyumba ziri mu kikomera
nga senga wange tanzikiriza kuzannya ne ku ssomero ne bamugamba nti nazannye ayya mukwana akuba emiggo okubula okunzita. So nze nakula nga ndi lonely nga omaliriza emirimu gyo either dda mu bitabo byo oba weebake oba olabe TV naye akulabe ng'ozannya n'omwana wa neighbor agenda gikubikka sigala gikwata ettaka. So bwentyo bwe nakula nga mbeera nzekka ebyokuzanya nga kusoma break wetuuka ngenda kantini nengula ebyokulya byange nenzira mu kifo kyange wentuula nemala okulya nenzira mu kitabo nga ndi mugezi bambi. Obutyo obulamu bwe nabutambuza nze nga wiiki eggwako siyozeza na uniform nga mbeera clean nga mbeera smart nga ndi musirise cause nalina obwo obulamu bwa like webutyo bwakusirika. So nembeera ne senga wange nankuza nensoma P1 P2 P3 cause baby class nasomako baby ne bambuusa ne banteka mu P1 yes nensoma mwangu wenti nga ndi mugezi. So nali awo mu P5 nange senga nga nkuba emiggo ne gintuuka kati bawe yampanga ebibiri ebyokulya ku ssomero nenziterekanga nga mmanyi wa mama wange batwalirawo 13,000 kati nabiterekanga ne ng'aka ngumi we zinaaweranga nnonya no transport yanzirusa kunziza wa mama wange nga nsonda ebyo bibiri bawe byampa nga ngenda we zaaweramu 3,000 nakera ku makya nga agenda ku ssomero bulungi nenkola emirimu nga bulijjo nga buli kimu ndeka nti koze n'ekyemisana nga nkitaddeko nga nze eva ntuuka late ku ssomero lwakuba ekyanyamba nalinga mugezi oluusi ntukana ku break naye nawulira nga nkooye okunkuba munnange 3 we zaawera nga neetambulira mpaka Kasubi nga neerinnyira takisi ku makya nga nzire wa mama wange ekyaddondo mu bitiibwa. Mama wange yali awo ku makya mukazi wattu nga bimusobedde nga ali awo mukazi wattu nga ntuuse nga yewe kirungi bali bambise emiggo egyo nga zenna nzimbye si yenze mweru nga ndi wa red ne mugamba senga nga abadde ankuba biki nambuza kinga tewali toyogera nangamba ne mugamba yangamba senga we ndiyogera ajja kutta ate nga nkwagala nanga nzite namba okay era nali nakatuko basenga yategeera ate nakubira mama namubuuza oyo ali eyo namugamba mama atuuse nti kaale nalyoka mpaayiriza omugambo gwa kuno ne kuli mugamba mama nze kyonna nkijja sidda wa senga n'agamba ajja ne mugamba senga wajja nze mama ngenda kubula namba kale tobula ngenda mugambo akuleke osigale munnange mama wange stepdaddy wange yali yamulekawo nga yamulekawo mukazi wattu ng'ali yekka obulamu abutetenkanya ayina abato bange 2 abanzirako balina okusoma nange neegaseeko naye nangamba tujja kubeerawo nengamba okay kati mama nampandiisa nentandika okusoma nali ndewasanga ndi mu P5 ya netandika okusoma. Mama wange ye maama ye taata alina okusasula renti wakazigo kaffe ye buli kimu. Kati namaliriza P7 mama wange wambi sente nezimuggwako nangamba ogenda sooka owummulemu mpeerereko batoobo kunzikaali naye yangamba togenda kubeera wano ewaka ngenda kuweereza wa mukulu wange akola ku ssomero be mama wange. Mukulu wa mama wange yali akola ku ssomero erimu mu town nangamba genda ogirobereyo wa maamawo yali metroni omanyi gana amasomero g'ebbeeyi kati kubeerako ebisulo nga kuliko ne hostels sibeera wabweru w'essomero kati maama oyo mugana mama wange yali abeerako hostel nga ye metroni nga afumba ne mu kiyungu naye nga si musomero munda ku hostel naye zibeera ku ssomero naye nga wabweru w'essomero essomero lyali y'abakatoliki nga ngenda nga mpeereza mama wange ngira mbeera eyo kitege ate essomero lya secondary nga we banoonyeza mbu omulimu ntandika okukola nze kaali tewali buzibu mama kati nembeera eyo
mama wange yali lovely nga abaana b'okusoma bamwagala. Kati yalinako omwana omulenzi ng'amwagala nnyo. Kati n'andabawo n'amubuuza ono ani, n'amugamba ono muganda wo yaze kubeerako wano tumunoonyeza mulimu. Kati oyo Guy n'agamba mama wange ti sister wange yabadde anoonya mukozi. Ne bakubira sister w'oyo Guy omulenzi oyo. Kati sister we n'anoonya mukozi ne bafunira omulimu. Nali ngenda kukulabirira waka baby yali azadde nga takola. Kati munnange nga sister wajja nga asiima nga bantwala nno ngenze kubeera alabirira omwana. I was like 14-13. Nembeerayo so twabeerawo like mwezi gumu. Nenjagala manyize njagala nnyo abaana. Nayagala nnyo omwana woyo omukazi. Namusanga n'abaana babiri yalina wa 3 years then waliwo nekibebi kyali kyavula. Ng'ambaagala nnyo. Madam Nancha Beatrice ayongera okutegeeza ku bufo buno obusufu bwenzikiriza nti obwetaaga. Tubuuza video ye bujuuko mulooza mulaba estate ye bujuuko ettaka likyali ddene naye bali kutwala ploti speed olwayo tugenda kufuna ploti. Ndowooza neighborhood ogiraba vyo giraba. Olaba amayumba agali wano, olaba enkulaakulana eri wano. Kumpi nnyo n'ekkubo toweza kilomita 2 eri kilomita 1 n'ekitundu okutuuka ku estate. Kati oyo mukyala nanjagala. Nambuuza okyayagala okusoma konze mbadde njagala naye mami sente zaamuweddeko. Nangamba okay. Nangamba ngenda kuweereranga osomenga okomewo. Obeere ng'okola konze kale mami tewali buzibu. Munnange oyo omulenzi yakomawo ewaka nga naye abeera awo brother w'oyo mami. Ngenda muyita godmother wange. Brother omuto oyo godmother wange kati nga tubeerawo mu holiday ffenna munnange ate ani brother ate nga tatandika kukola ki atutandika beera ba mukwano. Oyo Guy kamutuumaani mutume F F nga tubeera bachapiiri kati walingawo n'omulala kamutume I nga ye muganda wa musajja nga we tubeerawo ewaka abalenzi babiri nange ndi wakusajja then ne babebi then ne godmother ne baawe. That family loved me banjagala like Saul continent nkola waka. It was 1 month. Nangamba akati tugenda tandika kola ku dduuka yalina edduuka yalina stationary ewaka nabeerayo mwezi gumu nga tugenda ffenna okukola. Ate yali azokola ewaka nga tibanteka ku stationary ng'ewaka tukeera ffembi ne mami oyo ne tukola emirimu gy'ewaka mba nsimula ennyumba yenayoza ebintu biki nga tukolera wamu then ne tugenda ne tukolanga ku stationary. Then bawe yali alina omulimu kampani emu gye yali akolamu eya diary ndowooza. Kati ne batandika okutunda ne batandika okukola business nga bajjayo mu eyo kampani amata then ne batandika okukola branches. Kati nze ne bandekanga waneeno stationary. So ne tubeera wetuto ne bana balenzi bakomangawo okusomero nga tubeera okusoma we kwatandika. Mami n'antwala kweri essomero lyennyini mami wange yali akolako nga nsoma n'oyo Guy. Kati munange jjukira tukuze ffenna senior 1 senior 2 senior 3 senior 4 ng'ate tufuuka girlfriend ne boyfriend olwo n'ofunye first catch wange oyo F. Tubeera waka ffenna mu holiday kubanga nasomanga Kisulo essomero lyalingako wala nga holiday nga tukomawo ewaka. Nafuuka mwana w'ewaka nangamba kati gw'ofuse mwana wange nga njagala abaana be nga banjagala. Up to now they love me and I love them so much and they are my family. Munnange nga tweyagala ne F tumaze bulungi okusoma senior 4 tugimaze nga ntandika kukola nga naye atandika kukola. Kati nze we namaliriza okusoma mu vaaka Daddy n'afunira omulimu eyo kampani nga ngenda okukola. Nga ngenda okukolamu eyo kampani naye ng'omulimu gwa kukeera.
kuba nali bankomyawo ne bangamba tugira tulindako biki ne ngamba at least somehow timunange nentandika okukola nga nkeera tukeera saawa 10 onyuka 5 za kiro kati nentandika obulamu bwekokera naye ng'oyo mami wange yambuuliriranga nga njagala nnyo nga njagala nnyo kati yenze muwala eyakula nga segomba nnyo cause that family every Sunday yalinga family day out nga mu abaana abasalawo nti leero twagala genda ku Javazi every weekend every Sunday nga batuwa driver ne atutwala mu kifo kye twagala okugendamu nga mami ambuulirira nnyo nga ngamba mbikola ebyo oleme kwegomba kitegeera amusajja takiranga ku makya n'akulimba nkoko ogirya akugulira engoye buli lunaku akuwa 5,000 wadde nga nkola nga like nakula ebintu byonna mbiraba ebirungi ebifo ebirungi byonna babintwalamu like nga tolina kyosobola kunnimba nga bukimu nkiiseemu nga bangamba nga buli lunaku bangamba you beautiful girl you cute kati nakula ebyo waka babingamba nga nemanyi nti mulungi kati nga gwe omusajja nowajja nonkwana nga nkimanya I'm beautiful bakinkuze bakingamba ekyo kitegeera nga buli lunaku bami wange antunuulira nangamba genda wetunuulire mundabirwamu weeraba nagamba oli mukazi mulungi kitegeera ekintu ekyo nakula nkimanyi I'm that beautiful girl kubanga nakulanga bakingamba ino nalaka kona kaseera sidangako wa mama wange ndi eyo nafuna family obulamu butambula nga wenna bubalooba munnange obulamu butambula butyo nga nkola eyo kati safuna na budde bw'abalenzi kuba already nalina boyfriend nga asula naye mu nnyumba mwasula mwesula naye nga tukola mirimu lwakuba janjawulo nga ate nze nkomawo matumbi nkeera ng'ogw'omulimu ate Sande gy'obeerako ewaka mubeera mwenna kitegeera kati munange nga nkola nga nali njagala kubeera munnamawulire ne boyfriend nga ayagala kubeera munnamawulire kati nze nakola nga obusente bwange cause by that time baba bali basasula $30 that company nga sina kyenzikolamu nga nzitereka nga mami yangamba ngulewo akawunti nangamba omukazi yenna alina omulungi alina okuba munakasente ke kitegeera alina okuba nga weekoleddemu omusajja ajja kuwa ekitiibwa si kubeera awo kimu kitunuuliza musajja kitegeera musajja alina kuyambako nga biganye so nakula ekyo ntimanyi nina okuba mukazi mukozi ate nga nakula naye mulaba mukazi ayiriba n'akaseera katono ke nabeerako ne mama wange namulabanga nga ayiriba nesenga wange gye nabeeranga mukazi akola kitegeera nga nkulidde mu bakazi bakozi okitegeera naasagala olukane n'abasajja oliba osazeewo kwagala yagala omuntu omu ate tomwagalako nti oba agenda kumpa kino oba agenda kumpa kiri nedda waka obeere ng'osobola obyetuusaako ebintu toyagala muntu lwa bintu kugwa mu mutima so nakula neekolera obusente bwange nga ntereka kati mama wange yali alina kyayagala nsome nga ate nze saagala nga nze njagala kubako munnamawulire kati obusente bwange bwe nakolanga nga mbutereka nentuka ekiseera neweerera nga wenkola nga weneewerera wenkola weneewerera wentyo mpolampola so it was one day before nga sinabagenda ku institute eyo I was making 18 years old on my birthday kati bamami baali bagenze ku mukolo ne husband nga bagenze Mbarara batulese waka kati n'oliga ye yali amaliriza senior 6 nga buddewo ewaka omulala muganda wa daddy we waka kati jjukira nze ne F tuli ba girlfriend and boyfriend naye kwa jojo n'emyaka I was making 18 naye nga like sebakangako na musajja nga gold amanyi mama wange oyo yakulanga ngamba nina gold we nga gold wa mama wange sida gwe nali mulazeeko wadde omugaba yangamba mukuume bulungi omukyala yenna alina okukuuma gold mbusimanya ye bamuwasanga gold wa muyina biki
nange nga tubeerawo ne F mbu yali tabimanyi. Bw'oba weetaaga ebibajje eby'omulembe, Aisha Najemba Furniture Mart Banda fe ansa. Tukola buli kibajje ky'omanyi ng'oggyeko coffin. Tukola entebe, ebitanda, emmeeza, sideboards, TV stands, furniture w'amafumbiro nga byonna bikolebwa mu miti egyalagibwa. Ku Aisha Najemba Furniture Mart Banda okkirizibwa n'okusasula mu kibanja mpola. Okumanya ebisingawo, jangu ku showroom yaffe Gaggadde esangibwa e Banda opposite n'ekipande kya Nabisunsa Girls, oba yogera ne Hajat Aisha ku noti 7 noti 5 nkagamuemo 94 noti 3. Aisha Najemba Furniture Mart Banda abeesugwa mu nsika ya furniture. Nange nga tubeerawo ne F mbu yali tabimanyi nga takeberanga ku golodi wa muntu. Kati lwali olwo olunaku lumu, it was my birthday, twagenda, it was a Sunday, ne bantwala out nga bulijjo Sunday ebeera out, family day out, ne tukomawo neva natukomyawo ewaka. That guy nangulira ebirabo biki boyfriend wadde nga twali out. Then ali simanyi kati abaana we beebaka. Then he called me in his room kubanga tulina ekisenge ky'abawala n'abalenzi. Kati nampita kumbe yangulidde ebirabo ate munange boyfriend nandaga ebirabo nga yangulidde obuteteeyi biki obugoye buchokoleti sweets sawa biki nga omumanyi. I was like wow. Nampa ebirabo nesanyuka netubeeraawo nga tunyumya. All those years gye nabeeraawo nga naye sibiirangako mu room naye eyo nga tulina girls room ne boys room. Kale ng'oyingirayo emisana nga baliyo n'oli ayi naye mbuno nga liyo yekka ekiro nali sigerangayo nga tetubeera ffenna naye nga tajja mu kyaffe. Ate kyaffe kyalingamu nze ne those 2 babies twali tuzaddeyo nako kusatu ndowooza. Then ne aunt nga twafuna ne aunt wewaka. Tejjukira nze nakomangawo Matumbi nga nkomawo ne daddy cause yali akolamu ya factory. Kati kwolwo it was my birthday. Nangamba yalina akasimu. Nangamba omanyi Facebook ko nze nali ngimanyiddewa. Nangamba jangu wano tutya kati nali mu kanight umanyi buno night obuseerera buno. Nze nga simanyi kigenda mu maaso munnange sister. Nga neebaka gayi nga yeebaka mu kitanda kye nga muteekako omukono weebati nga baagala noba mubimanyi. Kati nga andi mabega nze ndi maaso naye nga omutwe gwange guli ku mukono gwe. Nga ndaga mbu Facebook 0 anti yalina kasimu kamapeesa that time. Munnange nga bandaga Facebook 0 ekola bweti ne bweti. Kati jukira obunaiti bubeera buseeseetuka kaba kaseerera. Kati ye yali tayambadde saati nga yambadde short wansi. Kati nagenda olabe nawulira ebisambi byange nga biri ku mubiri gwe. Ngenda owulira obuwojjolo. Gosh. Ngenda owulira obuwojjolo butambula mu mubiri kino sikirabangako Mukama Katonda wange kiki kino. Nga buli wansemberera jjukira bwe nesembezayo nga kateteyi kambuka nnyabo. Nga munange nnyashi yonna ngikuba ku ye wetulyo. Kati oba naye obuwojjolo yabuwulira ngenda owulira wansi wagezeeyo waliwo ekinyigiriza. Nze nali sibimanyi. Munnange ng'obuwojjolo obutabukira nga omutima gulyoka gunkuba kumu. Kantuuyane. Kanzisa nnyo nze nga sibitegeera like that feeling. It was my first time nga sigifeelingangako you know. Nagenda owulira ebintu binga bitabuse. Ne mugamba oba kiki ekigenda mu maaso nange naye nangamba nange sibitegeera mpulira oba mpulira ntya. Nangamba naye tofaayo tubeere wano eno siri boyfriend okonze oli nti kale nga tubeerawo nga tusigala ku kasimu naye nga mpulira obuwojjolo obundi bulala. Nange nga mpulira obuwojjolo bubuuka buntambula sannyalaze bunkuba. Kati yali akyusa omukono ati n'aguyisa ku bbeere weebati ngenda owulira bannange oba naye yawulira atya ffenna tuli awo biddo ffenno tewali ati amanyi kigenda mu maaso.
munnange ngambuuza wali obikozeeko nga mpulira nga ayagala obikola naawe y'omwana nange konze ebiki goye ebyabakulu kati waliwo laptop nangamba kankulage nze ntera obbiraba ng'ajjayo akayimba kasirikeerabira kali ka conscience nga naye kalimu ebyobuseegu ng'abakazi bazina bali bwereere n'abasajja nga babikola nengamba what nangamba naye olaba otya bwe tubikolako naffe ba girlfriend ne ba boyfriend babikola bakwano bange mbu bakwano be kusoma bamugamba babikola ngamubuuza tebiruma ngamba nange simanyi nekyeka tebiruma ngulaba banene babikola bibaluma kyeka tebiruma nze kale omanyi twalina TV waka naye nga tugirabanga family nga tekutulangako ku ebyo bya kisiru kitwalabako yali kissing okitegeera tulaba obu Philippine simanya baki byalinga ebizannyo ebyo naye nga mami abeera bisiiga like we always like a family nga kale nze siinawe nalimbira byeko ebyo byowe nange munnange ng'omuyaya nfunza nga ngamba naffe tubikole nga ye yayidde dda nange obuwojjolo bundi bulala ngamba kale nanzigyamu akateeteeyi nemugamba jjako ettaala konze ko ye kaali nemugamba saagala ondabe ko ye tewali busibe munnange nga nzijjako ettaala nga naye ajjamu engoye nange kati twali tetubimanyi ankisinzekaawo first kiss yange nze nali tebankisinga nako to that 18 years nakolanga mu fresh diary eyo naye njogedde company fudde but that time yali yabayindi ng'ate nze sibaagalanga nga balina empisa embi bayikyafu like nga sabaagala bawandula bakola biki balina tibaagala kunaba bawunya bubi abo bagaayi so like department nali nkoleramu ng'erimu abo bakyali jjukira ndadi yanvuga nandeeta nvaayo naye ku makya ewaka nituddayo ffenna ewaka nga sirinawe nsobola like safunako that chance yakubeera nabalenzi ate nawe nali ku ssomero already nalina oyo boyfriend ngale tusoma ffenna wamu tubeera ffenna wamu abeera hostel nange mbeera hostel wa mama wange kitegeera already mama wange yali meetu w'abalenzi n'abawala kati nga hostel ziri awo munda nga sirisiina walala we nali ndabyeko ku musajja kati ng'amanyi oyo boyfriend wange ku ssomero mama wange oba yali akimanyi kuba yali ayagala nnyo oyo omuvubuka nga mwagala nga mwana we kati munnange efooyo nga ngamba tukole kitubikole embu nga nange ngamba okay nga nteekawo bulungi gosh ati agenda oleeta wannange allahu akbar maswadiri nemugamba boyinga biruma tubireke kati ndowooza ye we yakonyaayo ndowooza nga lwera gyali yasaze oba biri oba ye yawulira atya kati nze yali aleetanga binnuma oh my god earning boards zino zituyambako mu kugolola abamu abantu bagololera ku bitanda naye solution banange tugiina mukozeseeko ku earning boards zino zolaba siza bbeeyi tulina sayizi ezo zonna earning boards zifulumira mu sayizi ezitaano earning boards zino zolaba siza bbeeyi entono 7,000 ate laaji esingirayo obunene ya 16,000 awo makatu wonna ebbeeyi zonna gyeziri za buwangaazi ebyuma bigumu nnyo nga bw'obuulya tosobola kimenya eno earning board esangibwa ku Masis Quality Beddings tusangibwa Nansana ku masitowa opposite stage y'ekyebando makati ga Shell petrol station ne Cheap Hardware wansi wa Epic Motel. Enamba y'essimu yaffe eri 07072729 erine ku WhatsApp. Ne mugamba tubireke nangamba nedda kati oba ye yali yayidde dda jukira tabikolangako nange sibikolangako wanino mukazi wa Katonda. Olutalo lwali awo ebyali eby'emirimu byafuka byampaka
angamba tugenda bikola mugamba sikyayagala angamba ye yali muwanvu nga nze ndi katono ndi kampi kakazi katuli awo medium size ate jukira abalenzi baba n'amaanyi mangi osinga abawala ebyalo eby'emirembe tebifuuse bya ngumi wakati wali aliwo tuliwo nagaano kandeekaane kankwata omumwa kanyweza obulago kyakkakana babinkoze jukira yabikozesa force gwe mulundi gwange ogusooka n'olyoka olaba embaga baga mu church bannange nayisibwa bubi yalinga unwrapping yankwata mu bulago nankwata omumwa n'alyoka ateekayo tutututu ku bubi nnyo so tebyangendera bulungi that day nange agenda maliriza bikola nno dakiika mmeka naye nga kyankoze bro gundi we yali muwanvu Gold we yali muwanvu bannanga ate nga munenenene ate nga nze mukazi wati it was my first time nga sikirabangako kino so nayisibwa bubi ngenda okumaliriza nga okusituka nkyasobola jukira obwedda ntuga nga wankwata omumwa nze namyuse nzijudde enkwagiro byali bya mirembe bifuuse byampaka yampisa bubi kyemuba mumanya gomya yampisa bubi agenda oteekako ettaala nga buliri bwona bujjudde omusaayi ebulanketi masuuka piro olutalo lwali awo bro ndoyimuka nga ntambula nga tebikyatambula namunyigira nenfuluma nengenda wabweru mabega ennyumba yaliko enzigi bbiri maaso ne mabega ningenda emabega emanju nentula ku lubalaza nensoka nenkaaba sinza atakabira bwerere nekuba omulanga guli nenkaaba najjako amasuuka agakunyizaawo mangu mangu jjukira bali mu kudda mbalala bali bagendeze ku mukolo gwa mukwano gwabwe bali kudda waka akunyiza bulangeti amasuuka abyozeza alongooseza nga ekiri eyo nsimanyi nze nanzijjudde omusaayi ankutta naziza lwampaka ngambye sirika neetondedde nga mbiwulira bannange namukyawa mpaka kati newayogera bwogezi pula njagala kuza balansi oyo sirimwerabira kyemuba mumanya yampisa bubi ekisembayo jiko yali talina experience nga naye gwe mulundi gwe ogusoosa okikola n'akikola bubi nnyo obutagambika nampisa bubi omanyi amaanyi force gye yanteekako ng'akola ekintu ekyo sirigyerabira ndinyomezaako n'abazzukulu anaazizaawo antitenkanyiza nyambaziza nsirisiza afukamidde yeetonze ŋŋaanye mpya omulanga nkaabya neetonde nakaaba nenkaaba nenzimba feesi nemyuka bintu ne bitawuka kati yansirisa nga bakubye essimu tunaatera okutuuka tugenda temwebaka tugenda bakubya mugolewo geeti nangagamba nkwegayiridde sirika omwana azuukuse nze ku mwana nze nali njagala abaana twalinawo baby that time nangamba omwana azuukuse era nenga nenkwata omwana wange nno nga weekaaba nze nanjagira nga nkoko oba ebadde kiyagala obiika ejja eritajja nempa mwana kyayi bulungi nga mwana no akaaba weekaaba kati yatuka ekiseera n'abivaako omusajja watu n'alaba embaga ng'alaba oba mami abadde ki baaba bampitanga baaba nemuwa kyayi nemusirisa nemukubira naddawo neyeebaka nze nno nga mikola wenkaaba oli nayeebaka yeebaka omwana nezirayo emanju nentuula nenkaaba saawa eyo neziri mukaaga eyo 7 nolya negayirira neŋŋaana oba yafuna obusungu yankuba oluyi boy mu bulamu bwange mamange tankubangako sina kujjako migo gya ssenga ne mamange simanyi sijjukira tatange kyanzaala kunkuba omuyaye yankuba oluyi olw'obusungu naŋŋamba nkusirisa ate tosirika anigolekaanira nemugamba gomanyi kyonkoze yankuba oluyi bannange nakukyawa efu I really hate you. I do hate you kyobumanya nakaaba era bali batuka kudda nga ndi mmanju onyiziira ankubye oluyi already antusizaako obuzibu sikyasaana kutambula
mami agenda otuuka awulira anyiziire emmanju ali mufumbire awulira anyiziire emmanju yali amanyi oba neebase nga mbuuza ate ggwe kiki nga sibimunnyonnyole ne mugamba piizi zinnuma kintu kizeemu okunuma naye n'obuzibu nga mba ngenda mupiizi nga waba kitatigalanga nga kimpisa bubi nyonyonyonyonyo nga ngamba sirika ng'olabye kazi wattu afumbye awo ku mazzi agabuguma ampaddeko nnyo ngambye va mu mpewo ne mugamba awana wempulirira emirembe nga kawewo kanfuwawo kumbe nina ebizibu byange saala kutambula njageera munnange mukazi wa Katonda nga nkuba omulanga mama nanegayira nyingire mami nagaana nenkaaba mpaka saawa nga 10 awe nasula wabweru jundi twali mu kikomera tuli eyo nene nakaaba mpaka kwebaka mpaka kumacha genda okuzuukuka mama agenda okuzuukuka ddali agenda okuzuukuka tugende ku mulimu nga nasuze wabweru nga njokya ne bantwala mu ddwaliro ne bampa ekitanda nabeerayo omwezi mulamba efu wampisa bubi ne balyoka bantunga ya rabbi ne bantunga oyo muyaye nange yampisa bubi namukyawa nakukyawa bro. I'm sorry nkozesa nnyo akagambo bro kanyanguyira mama wange nno manyo kamuyita naye kati akampita tweyita aba bro namukyawa yampisa bubi nabeera ku ddwaliro mwezi mulamba kankanuke siyenze yali akatono that time bantaddeko amazzi nalwala omusujja nenzigwawo mwezi mulamba nga ndi eyo mpoocha na kiwundu era tenagamba omusawo ne mugamba tayogera omusawo ne munyumiza amazima ne mugamba boyfriend wange biki ogwasoose nakitegeera nakitegeera ambi nakansolinga awo mpola mpola nensirika mwezi gwagwako nensira ewaka naye nakyawa F nali ngenda nakutandika kusoma ku university nengamba mami nga nina okukola nga nina okunyuka like oregulo nengenda nensoma ku makyanga nkola kati nga wajja abeera wala ewaka twali tubeereyo wala eyeeyo kati mami nangamba okay nitufuna wetwafuna nempangisa nefuna gwe nabeera naye obukumpi nga mami amanyi she was a friend to her nga wembeera awo ku nyumba ze nentandika obulamu bwange nenviira efe wa muganda we naye that family yasigala eri family yange era nga ku weekend tubeera ffenna outing beach eno Kasenyi enowa nga like I saw everything buli kimu nali nkifunyeeko ekiwa essanyu omwana omuwala mukitegeera buli kimu bandaga essanyu ly'okunsi byosobola okuyayanira bikumalemu ebyabawala kitegeera kuba nagendanga ku zi outing zili decent sigendangako mu bbala bukyanga nzaalibwa by the way wesinywangako ku mwenge naye nanywako wine I think yeah, it was sweet wine kati gino mikwano gy'abawala group sifunye mukisa ogwo mu bulamu wange newe nali nsoma nze nalinga nesambira kapiira nakulanga mulenzi ngeera tebasobola kunkwananga ninga kalenzi nali katomboy nandi kati bikampimpi kali awo kanyabo era nsamba kapiira era mami wange yaŋŋamba that time nabire wasenga nga nabo ntambula mu bagroup n'abalenzi naamba mukwano sister bro funanga olubutoloto ddanga wano wabbaawo oti nenkola kati nekuuma ate newenakula eno safunako mukisa ogwo gw'abalenzi nalowooza nga kwekolerera kubeera mukazi ali responsible nga njagala kubeera nga godmother wange nga mukazi akozemu obusente bwe wadde bakola ne bbawe naye nga alinamu akasente ke wadde alina n'omusajja and she was respecting her husband nga muwe ekitiibwa tewali ajulira daddy Mary nga tulina omulinda nadda ku mulimu we eat together like era nakulanga njagala nfune family ng'eyo cause yeyo environment gye nali mu college nakuliramu nga ndaba
nawe nali wasinga wange kyekimu yali awanya obbawo ekitiibwa ate yali amusinga ssente naye nga tutaana kumanya. So beba abantu benakulira mu baganda bange nawumulirangayo kyekimu nga they love their men ate nga babawo ebitiibwa though they had money. Kati munange nze wente wenakula ne maliriza eyo okusoma nesooka nnoonya omulimu mukwano maze nanoonya omulimu gwe nali nsinga okwagala ku nsi ya Uganda wano. Natambula nenoonya emirimu n'obugatto ne bunkutuka nenzijula akafuufu naye nga wotuka ku TV kuva ku geeti mpaka gye biggwera baagala kusooka kuyisa mu gaali ate nga nze neemanyi boy. Ate nayina obuzibu ne ex yantuusaako nga nze n'ekitone ekisajja tetukolagana. Ex yampisa bubi oyo first catch kale yandetera trauma nga omusajja yenda wankwana newonkwatako obukwasi nga nesiwala ng'obwongo buddukirawo mmanyi kyekimu kyengenda okuddamu ntuukeko kitegeera. So nabeerawo from 18 years nga sizeemu ku dating era oyo twekyawa naye mpaka kati no tankyawanga natuwa ekiseera nenfumbirwa nenzaala n'okuzaala naye oyo naye yazaala naayewasa naye dakiika 2 aba awoza tuddemu mukyala wange yeyeye naye bannange namukyawasa agamulabako ng'ate nno sina wakumuddukira kubanga godmother wange nti nawe eri wakyali waka ngendayo kati twesanga naye nze namukyawa n'okugera naye saagala naye yandeeta obwo obuzibu bwamalako ebbanga. Munaye nga noonya mirimu ate munange namawulire excuse me waakuno emirimu gyabula. Kati munange mama wange ekiseera kyatuuka by the way kampani eyo ne bagitunda gavumenti naye giguza abaana Kenya. Kati like those people nga baleeta manyi abo abantu beeyagaliza tebalinga ewaffe Kampala baatandika okugyamu omunauganda omu mpolampola nga gwe bajjemu omunauganda baza Munnakenya omunauganda baza wansi yaabwe nga ne dadde wange yavaamu dda yali eyo mu bifo byaba manager akwabo bali bakoze branches nyingi ne mukyala we nga bo beekolera byabe naye nze nasigalayo. Naye ekiseera kyatuuka ne batufuumuula mpolampola mu magezi awo lwakuba nze kale nakolayo akavuyo. Awaliwo omuyaya yayagala okumpisaamu eggaali awo yankwana neŋŋaana n'ayagala nkwate ebyampaka n'enkubooli ne bangoba bulungi mu bitiibwa. Tinno nentandika okulaba ku nnaku ze nali sirabye ku nnaku. Jjukira ennaku nze nagikuliramuko nga mama wange agenze that 6 years of me 7 awo 4-3 awo eyo ennaku gye nzijjukira. Nakulirako omweyo embeera embi nga mama taliiwo nga ano byatusuddeeyo wakitaffe. Awo nalabira ku nnaku kuba ntwali omusiri gwalumune gwe yalekawo netutandika kulya ebyotta ne muto wange. So bwe bwobulamu anzeko emabega obwo bwe nabonaabonako bwe nzijjukira. Naye natuuka ekiseera nga maliriza okusoma nenzira ewa mama wange anzaala yali afunyeyo step daddy wange omulala. Bannange that guy yatwagala ng'abaana kuba bwe natuuka okusoma eyo kampasi nga buli Sunday eno wengenda eno ewa godmother nga Sunday eddako ngenda wa mama wange kumulabako nga mbeera nsiibayo bulungi nemukolera ku mirimu nemufumbirako nemunyolezaako kale nga obimanyi mbeerayo. Naye nze nali muwala nga wembeera mu kifo komaku ndabanga nnyingira nga buli kimu ekyange kiba kyamungi kubanga senga wange waakyo weyankuza nga kale sawa kubeera wabweru nga sawa kubeera mu bantu mbu tutulaawo tunyumye nakula ekyo kale tekindi emikozi mu buto bwange kyenakula sikirina. So nga wentuuka mama wange olwekuba mu nnyumba ebyange byonna mbikolera mu nnyumba ekinene nnyo kashedi ate nga seemanyiiza ombuuza ninefanga atakuwulidde saagala kumanya kinali kikazi kirungi nga ngezeemukaawo nkuzaawo zenna nkoze ebintu byabalungi nga neemanyi nange netyo neŋŋamba wow I'm beautiful because buli
buli kiseera na mama wange yangambanga ogiranga ne wetunako mundabiramu nowegamba oli n'otunula oyo omukazi ali mundabiramu n'omugamba mukazi mulungi you're respecting. So I always look at myself ningamba yes you're beautiful. Nga nebererawo entyo mbirawo mama wange mpola mpola noyo godfather wange stepdaddy wange sorry yali afunye nga tuwagala mambi he loved us. Kati nga ntandika kubeera mama wange nangamba omanyi sister lwaki togenda n'oyiga enviiri nemugamba mama nsobola kuyiga nviiri sizaagala nangamba wasoma bye wasoma twakugamba kubanze we namala osoma sinyafu mama nangamba ngende njiga enviiri nengannonola boolo nga nze njagala kuba munama news naye mama munama news gafuka munama news nga otuuka busooka otuwe sente okugula ekifo olina kusooka kukuwaayo sente ne bakusuubiza ne batakuwa mulimu omulala nga gamba ayagala kusooka kugisaamu ggaali ate nga nina engeri gye neeyagalamu mukwano nga tubireko oba wadde kale nali njagala nnyo nga nkyagala nnyo kiroto kyange naye ebintu ebyo by'okugyamu engoye omubiri gwange nga ngwagala nnyo 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 ate nga nina ne trauma eyo ku basajja nga sisobola. Munange natukaweza like 21 years nga sizeemu nga nina trauma eyo nga newonkwana nga nkulabira ddala gy'olaga si gye njagala kyantuukako nkijjukira bulungi nga sobola kukola ki nga sobola kuwa mukisa nga bankwana ne tubeerawo otuuka ku ebyo omukwano tolaba wempise nga nkwesalako nga nina ekyo ekizibu nga ntya kale kyantuukako ekyo kyasooka kyampisa bubi nga manyi we bigenda okuddamu bibeere so navaayo ne campus by the way nga tewali ankutteko nga nva ku mulimu kusomerawo ebityo kati munange ekiseera kyatuuka mulimu tewali okuba nali maliriza nga ninamu akasente kange ku akawunti mpolampola neguyako bye nali njagala kitegeera. Kati mama wange nangamba genda oyiga enviiri biki neŋŋaana naneegayirira nangamba kale kyokinkolera sina kyengenda kuddamu kubanja neŋŋamba owaayi kangende nzisomere maama wange ne bye nasoma bibyo byansala natambula ne nnoonya emirimu ku TV radio Kampala Uganda abayaye baagala kusooka kuyisaamu gaali abantu abo kale nabukyawo obunamawulire sikyabwagala nali mbwagala nnyo naye kati ne bagumpa saagala bintu tebyangendera bulungi bali obusente bwange abo muleetayo 5 tukuwa omulimu ne batakuwa mulala akuyita nagamba jangu twogere akuyita mulungi ayagala kukozesa those people mwana nengukyawa bwenkyo kale nekinva ne mu mutwe tionawo ebyo nembyowumuza nebitabo nenteeka mu keesi kati munange nenzikiriza neŋŋamba waayi kangende esomera enviiri maama wange yanegayirira kintu kyemba mukolera kyokka talina kyammanja neŋŋamba okay neŋŋamba kati ngenda kuyigira maama wange netufuna essomero okumanya nali ngenda muyigira namugamba tonsasula na ssente nemugamba ngenda kwesasulira nina ssente zange era we twafuna waliwo ka institute we bali bagira nga basaba abakali kagati kamu n'ekitundu nenkeesasulira nga kisulo akuliko ekisulo naye nagenda mission yakusomera mama wange enviiri kitegeera omukazi anveeko andeke mama wange alina okusomera erimu gye yali akola nga alinayo kantiini nga lyabasiraamu kati nga ku Sunday daily routine wadde nali nsoma nga Sunday sure balina okujja nendaba ku mama wange kati nga olumu ngendeyo okusomero kati nga haji gandaba biki kati munnange lwali lunaku lumu munnange kwera essomero wenasomera eno wa mama wange mu primary nga budde wasinga wange nzeko emabega waliwo essomero lyenasomerako lyali lyabasiraamu kati nannyini lyo andaba wano nga nkuze I was like 21-20 nvuddemu omukazi balaba nange akanattu akawala kali awo akamyufu kakuno nga haji yonna yali nannyini ssomero nagenda osoma primary B5 B6 B7 nga haji alina omulevu ng'alina n'abaana abansinga nga gulimu n'envyoyo akumanya abantu bannanga abamu tebeewummuza ze nali njagala obusiraamu cause
nakwenya okusaidia mama wange kubanga yali omusiraamu ngera nze mbeera Hajat. Naye oyo guy oyo mzee oyo yalina n'essomero naye ng'asomesa ne ku secondaries z'abasiraamu. Kati yandaba oyo kyali n'atuukirira stepdaddy wange munnange nanneegomba ngomeeta akumpasa. Nze namala obalabako olunaku lumu nze neddirayo ku ssomero. Kati nali eyo 1 week nga mama nkubira nga ngamba jangu waliwo obuzibu emergency ngakubira anti oyo eryatusomesa mukazi wattu najja nina laavu ya maama engejje sitaakula naye. Munnange nzija misinde kikwatagana ku maama. Munnange ntuuka ewaka nga nsangawo emmotoka 2. Kati bandaba dda abasenga b'okukyalo ngamba nno bakwana ba mama wange nga bampisa emmanju. Ntuuka emmanju bantema sipeeya banyambaza gombe simbaga ekigenda mu maaso wano, excuse me, nga bangamba soko yambaye tugenda kunnyonnyola nga babola baabo nga bansala gomesi bansaba bulungi nga omanyi omugole. Nga mama ngamba ne banne embu nno enayo best friend we bambi may her soul rest in peace yafa. Nga bangamba waliwo abagenyi abaza okulaba naye kuliko omu ayaza okulaba. Mama wange nali mwagala nnyo nengamba okay. Ngamba kale nekisa nekituuka ne bampitanga ne mbabuuzeeko bamikwano ngenda okutuuka mu ddiiro ndabamu oyo seeka ngamba subuhana ne baseka bala nali mbamanyi nga basomesa kwera essomero mama wange kwakola. Naye kwaliko omuvubuka nga naye mumanyi mutabani w'ono muzeeyi ayagala okunneewangulira mu bitiibwa. Yali like 30 nga alabika bulungi nga gaye musajja mulungi kozi nakulanga mulaba. Naye gwe weewuunye mutabani we yali 30 golowooza ono Haji yali wa myaka emeka. Be bano abasajja abampi abatakula yali tawesse mugongo ng'ali akyasobola oyimirira naye nga mukulu ng'alina ekirevu kingi. Enze n'ekirevu tetuli ba mukwano nnyo kale. Munnange nga batuukaawo nga bambuuzisa abagenyi nga batolera salaamu awo nga mbabuuzaako. Kwaliko n'omwogezaawo nga baŋŋamba ne stepdaddy wange yaliwo munda omwo ngamba balina omugenyi aze kundabako naye bagenda kutulekamu tusooke twogere then bagenda kuddako nze kale. Kati nze mu bwongo bwange nalowooza ono omuvubuka nengamba waayi buka mulungi ate balina ssente naye nengamba tulabe gye biggweera nga nze ndikonka sure nti nno omuvubuka yagenda okola ki oba yaza okukolewe okuyisaawo ebibye nyabo nga okubazaako emabega katono nali natera okumalirizaako kampasi. Nateranga okujjanga buli sande nga wembagambye okukyalira ku mama wange ngeno sande wenzija wa mama wange sande eddako ngenda eri wa godmother wange gye nakulira. Like we always have to go as a family ku family day kitegeera kyasigalawo ngera bankubira mami nkya tojje nti ngenda kujja togende ne batoobo nti ye kozi yalinga akola nnyo era abaana bakula bamanyinze kuba nze yabakuza. Kulo namusanga ali 3 years ekitona kisanga like 6 months then n'abalala 2 be yayongerako. Nze yali maama nga banjagala ngambagala bakulira mikono gyange so yali daily routine kuva dda. Every Sunday it's a holiday for us. Kati tuli ku ssomero nga tulina tukuba plan gye twagala gye batutwala. So bife birungi byonna bambi babinambuza musere n'abeki wawa bampe essanyu. Kati nga omusajja newojja nga tolina kyongamba buli ssanyu nali ndifunye nga buli kigambo ekirungi bakiŋŋamba. My godmother yalina jjajja nange jjajja wange oyo mwagala maama we ng'akubuulirira n'akuwaana n'agamba oli mukazi mulungi biki kale nakulaba like they told me what I am. Kati nga gwe tolina erijjo ogenda kujja obimpaane nga babiŋŋambagamba dda kitegeera nga bankubiriza nnyo okukola nnyo. So nakula nga nze ndi hard working woman cause abantu bonna be nakuliramu abakyala bali bakazi bapambanyi. Senga wange yali mukazi mukozi nga ate kye nasinga ng'obeegombako actually until now.
they do respect their husbands wadde abamu babasinganga sente singa alina sente okusinga bbaawe naye nga muwa ekitiibwa singa yafumba emmere y'omwami oba akomyewo ddi okujjako nga oba matooke ng'ogafuma n'oganyiga ng'afumba enva nawa godmother wange nga still kyekimu tetulya mmere nga dadi takomyewo amami wange it's the same kati abantu benakulira mu sister wange they do respect ababa baabwe though wadde bali babasinga ku ssente abasinga naye nga babawa ekitiibwa okitegeera nze nabeera ewasenga wange all those years saalabako nga bayomba ne bbaawe I don't even remember kulaba ekyo wabula twanobanga nange senga wange oyo senga wange yanjigirizayo ka trick twanobanga ffe bomulaba waniino nga bayomba naye nga sibawulira ate twalinga musingo room mwewuunye nze kyenaddangamu okuwulira nga senga sibye emigugu banze okusa tugende nga naye gosh nga naye wetunoba ffe bemulaba waniino twekyanga ne batwegayirira bambi togenda bambi temugenda biki omwami afukamidde etonza agakaabye munnange nze ne senga wange twanobanga naye nga tetunoba n'abaana ffe boolaba nga tunoba babiri nga naye tunowoloza tulaga nti nno tukutte ebintu tugenze omwami n'agakaaba nga naye wetuweta akasonda neyeegaya nsooka tubeerakawo mu korido nga tumala nga tudda ku lubalaza juke twali mu kikomera nga tunobeeyo saawa 7:06 gwa kiro twanobanga naye nga tunobeera ku lubalaza we ziwera 11 senga n'amukonkona nze ggulawo ne tudda mu maka nze nabeera ne senga wange egyo emyaka naye nga buli lunaku tunoba naye nga tunobeera ku lubalaza saalako senga wange nga dde waabwe saawa yako senga wange ng'ayomba n'omusajja by the way naye twabeeranga musingo lumu ekyo kintu kyewuunya ate nga twanobanga naye nga sibawulira bwe bayomba still ne nono godmother wange lunaku lumu oba nabeerawo emyaka gyonna naye tetwabalabako nga balwana nga bayomba ne bbaawe lunaku lumu twali tuva na outcall sirirabe twali ffenna ne daddy ne mami nga tuva eyo Kasenyi tuva out oba bayomba batya oba bali abantu bayombanga batya naye nange nakula nenkiraba omuntu omu ng'olina okusirika kati omuwala ndowooza ng'osisinga bimuggwako munnange lunaku lumu lwe nnawulirako ate tusaamulirako ng'akaaba twatuka ewaka ne beggalira mu kisenge kyabwe nagenda olaba aguddewo atimye obuto bw'entebe mami godmother wange ndowooza yasula wansi awo twawulira biguluba duruduruduruduru wanga balwana naye nga silent nga towulira ddoboozi emyaka gye namalaawo nga nze neebuuza these people they don't get angry to each other ng'abafumbo nga nakula n'abo abantu ab'enjawulo wa mama wange nabeerayo kyosa kirabako nebeerako wa mukulu wange saalabako ngamba bana abantu tebanyiga mu bufumbo kyokka nga ndaba ku mizigo nti nali mpangisa ng'abafumbo balwana ne beekubakuba ne beeswaza naye nze like abo abantu benakula nabo saakirabako kitegeera nange twanobanga ne senga weetutyo ne mami twanobanga nga bikoma mu bbuutu n'amala neyeekuva n'agamba tujja kugenda edda kansooke ngende ku mulimu ate wadda tugenda nga tubivaako nange nze mbonyebonedde mu kunoba olaba ndi ku kyeyo naye ne ku kyeyo tunoba ne boosi wange osaaga naye bannange munnange nkambazeeyo kati nali nsoma ku institute nga natera okumaliriza ku university sorry oba bannamawulire bwaffe munnange ate munnange nze asinga obwagala ku Kampala Uganda n'emiriraano nsoma kati lunaku lumu najja ku Sande kulaba ku mama wange nagenda otuuka ewaka ng'essimu yange teriiko omuliro ntuuka n'ewaka nga tekuli masanyalaze wa mami kati mami n'angamba nedda genda wali newe wati bakyajingawo amasimu bw'oli ku muwango nalina waka gwe nali njagala okusindikira tali wange konze kale ngenda otuukawo yandagirira nga bangamba bajjudde mpozi bajja kugiteekako enkya ate nga olweggulo nina okuddayo ne bangamba naye weeyongereko maaso eyo waliyo n'awalala we bakolera so neeyongerako maaso nesanga edduuka
nga kuliko mobile money biki by'amasannyalaze music biki ne mbabuzaako mwalimu bagayi 3 ndowooza story yange esinga kuva ku one of these guys. Wetukomye mu kitundu kino ekisooka nga sister ali muku abadde atutte wa charging essimu n'agamba nti ensonga zigenda kubeera awo ku dduuka eri charging amasimu. Njagala okukola comments ntono nnyo. Comment esooka eri ku Gayo no F gwe yalinga awangala naye awaka. Ndowooza apukamingi wa Dragon kubanga ensasa gye yaleeta bannange olwedde yali ekkubo yakatande gwe gusoose okulivugirako. Era nuli ngambye mbadde mpiza nga omuyaye bw'abanga yavugira emmotoka bw'ati nga gwe mundi ogusoose wanaavugira omwezi omwaka n'aba avuga ati agenda kuvuga nga avugira ku convoy ya pulezidenti. Bannange kale nno byewunyisa tebiggwa mu nsi. Kakati omwana okubanga bamukozesezza n'abeera omwezi ku kitanda ne bamutunga gwe otandise ogatta omusajja ono bw'ali mu Dragon ate ne Dragon bayogerako tebaatungibwa. Naye Dragon oli bannange tugambire Sitanule Drago gamba Sitanule nti nga tumulinze. Abaana abalenzi bali mu inbox bansuubiza ziraavu sitoole. Oyagala soze nawulidde Dragon mpulira bagayi nawulira brother AC Samu ne mpyono omusirikale bambi omuwala we gwakyanoonya n'agamba sozi ndeeta sitoole nkyagikuŋŋaanya. Abaana abalenzi musuubiza love story naye kale katuzirinde ffe bwetuli kasita Mukama atuwa ekirabo ekyobulamu bwe tutakolerera n'abutuwanga ekirabo tulinze tujja kubanga tubasinkana. Omuwala ono ekyokulabirako ekirungi kyeyalaba awaka mu bantu bawangaliddemu maama okubeera omukozi, senga noono maama we godmother n'obulamu obulala obw'okuba nti abantu abo teyabalabako nga batyoboola basajja baabwe. Kiri kuswaza nnyo sisita bw'olira eppoka n'omusajja ng'abaana balaba oba nga bawulira. Ate okkiriza nti abantu bano baafunanga obutakkanya kubanga oyogedde ku kunoba ne bannanga okunoba kunnyumidde. Okunoba kunnyumidde. Abantu bano baali baagala amaka gaabwe, baali baagala abasajja baabwe. Kye njagala tujjemu. Ekinneewunyisizza ogambye senga yali asinga ku musajja ssente. Senga baali mu luumu emu. Nogamba nti baakyekuma batya. Abantu ababaddewo mu mukwano gwammwe ng'abaana bammwe tebabawulirangako nga muyomba mujje mutubuulire. Eriyo abakazi abasajja abali mu bufumbo ng'agamba nti naye bannange ddala nsoboka nti okunyiiga awaka nga mu nnyumba mulimu abaana mulimu abantu nenyiiga nendeppuka ne mukazi wange ne bba wange bano ne batakimanya mukikola mutya. Abayi mujje mutubeerere ekyokulabira ku muntu we ku biboozi. Wabeera otya n'omusajja oba obeera otya n'omusajja nga mufuna obutakkanya ne muyomba olumu n'okulwana ne mulwanamu okulwana those normal fights naye abaana ne batamanya bigenda mu maaso. Temulaba nga kyewunyisa nnyo sister yakyeyogeredde. Temulaba nga waliwo ekyokuyiga naye abafumbo mukuleppuka kwammwe abaana ne babuna emiwabo ogenda okukasuka ttekeyo tibwekwata miisi eyali kutte omukazi gw'obadde ogikusamba negenda ekuba omwana ku mutwe. Omukazi okutta egiraasi oti ogenda ogikuba omusajja ku mutwe ogenda okakananga etomedde mwana emusaze vivi. Mufuna mutya obutakkanya? Obutakkanya buno ne butayingira mu baana. Abaami n'abakyala abalabye show eno mujje mutubuulire mukikola mutya kubanga temujja tulimba. Nalimbaddeko ku mbaga nendaba abafumba ababiri abajja okuwa speech. Baawona sinze MC naye nanyiiga nga musajja mukulu mukazi mukulu naye nga omusajja n'ali oba musajja yayogera oba mukazi yayogera sikyajjukira but one of the two n'agamba nze ebbanga lyemmaze ne munnange tetuyombangako. Nasituka neŋŋenda neŋŋamba kangende ebweru nzanye geemu ku ssimu nentambula mukaawo nogaye lwakisigirnako ne mucyo nogabweda nesigiriza suswa nnuma n'okunnuma nga mpulira abantu babiri bakulu abatusirwalirako abatufuulira ddala abajega. Maze emyaka emeka obadde nze mulaba wano n'omwami wange tetuyombangako. No sense. Mwogerenga nga mwogera ebintu ebituufu.
nze maze ne mukazi wange nze simuyisangako mukamwa tandabanga mukamwa tumbavu actually not tumbavu 5 mbavu maze ne mukazi wange emyaka 10 tetuyombangako maze n'omwami wange emyaka 2 tetuyomba temutusiruwalirako tetuli baana bato newankubadde nga mwayiga kibayita emizi tuwekisiza simanya akira tunama temutusiruwalirako muyiga okugamba nga abantu ebituufu onosanga abantu nga bawa speech obufumbo abantu bagamba nti obufumbo buzibu naye bannanga obufumbo bwangu nnyo n'obatunulira bwe bati ng'olaba ettama ly'omukazi alinga eyanungulamuko n'eŋŋuumi n'okakaya no nga ndowooza oba kizigo kye kyamwokya oba jasi yatomera bagita dream walking sleep walking nti yatomera kisenge n'ogamba abafumbo bano abatumanyire okutuyisaamu amaaso balooza tetutegeera naye omwana agambye senga n'abantu abo be yawangaala nabo baafuna obutakanya kubanga ayogere ne ku butakanya obwatandikiddwako obwa maama we n'anoba naye teyabawulira nga bayomba senga mu luumu emu godmother oba abeeranga ne bbaawe nanga ajjukira kumulabanga nga yagiranga nababanga abanoba ate nate tujja kugenda enkya n'agenda ku mulimu naye senga yasinza okumpangula abantu bano baali baagalana n'abakazi baffe batutiisatiisa buli kaseera genda ng'ayagala otekewo embeera nomukwano onondekerani bebi onondekera ngani kuba naloso genze amazima nesigalawo nga nkaba abakyala baagala okubajjukiza nti tubaagala abakyala baagala okubajjukiza nti tetwagala kubafiirwa tetusobola kubeerawo batali olumu tuba tusobola okubeerawo ine tuteekawo embeera nakati bebi ani ananjoleza nga naawe omanyi bulungi ewammangada gy'oli ekigere ne kikubukala bwoti nagira ndi ewammangada naye mutima ng'ogamba era ng'olina oteekawo siyaasa mukyalo ngaye nti mukyala nkubulire nze bw'ogenda leka ng'eyange osimye kubanga nnaku 3 ngenda kufa seba abakyala baagala zi reminders o confirmations ezo nti seba omuze wotali sibeerawo n'akangamu musajja gwe ngenda kukuviira ngenda kukulekera abaana ngenda kukulekera amakaago teekawo kembeera omusajja ngambanga ogenda ng'ogenda nedda n'ate abakyala temututiisatiisa nnyo olumu mu kisussa abamu mulina n'akajanja kemukola n'obeera ng'ogenda ssebo kubanga omanyi oyala teekawo embeera munnaye lumu oligiteekawo omusajja ali oligenda ogenda okudda ng'awasizza kale munnange mpola mpola would you recommend okusoma amawulire ndi mu mulimu ogwo nandiwagidde omwana singa tubadde tuli mu career guidance nandiwagidde omwana olwaleero okukola course journalism oba mass communication journalism abeera nnyo mu news reporting storytelling so nga ate mass communication ajja n'abigatta n'agatta activities nyingi eza communication nyingi so kyemudde ngamba nti ojja sanga oli ng'akozeeko it is a yes and no. It is a yes and no. Omuntu asobola okuyingira amawulire ng'avudde awantu awalala. Tulabye ba doctor. Media erimu nnyo kati ba artist omuntu ng'ali mu art kyangu okubeera mu media. Kyobola abogenderera nnyo jasanga nga media erimu abayimbi, erimu ba comedian, erimu banyogera ba comedian kigazi mulimu abazanyi ba artists kyenjo kwesa babikoze ne baba b'amaanyi nga tebanaba bisoma abamu ne tunzika nga tuzeeyo ne tubisoma abalaba nga n'obwetaavu bw'okubisoma tebiriwagama bwe mwamusima okufuna omulimu guno mwamala kunsaba mpapula nga nakola mass communication oba nakola journalism temumanyiira nnyini n'agenda ate asoma ebirala ye byayagala so abaana batutunuulira ne batwegomba ne bajja butereevu ne batatwebuuzaako
ne balumba bulumbi ne bagenda emakere ne bagenda wa ne babisoma. Ne mukwano gwange yakola degree mu mawulire Makerere naye alwanagana ne baganda be nga tayagala kulaba yekulubeseza mu kukola course eyekuusa ne ku bya media. Abinako obusungu. Bobo yagala okukola course okujagala kikulu. Okujagala kikulu. Naye ate tusukke si buli kye twagala nti kyagalika. Tunuulira bingi. Koso ojagala nene esobola okubeezaawo. Koso ojagala nene ekugasa. Koso ojagala nayo onoofuna omulimu. So bo balancing ebyo ebibiri. Eri abantu abakoze kosi nga size baali baagala ennyo naye nga zitunda. Ate n'ajagala. N'agamba gye njagala n'engasizaawo nga tetunda. So sijagamba nti amawulire tegatunda naye omuntu asobola okubeera ow'amawulire olwaleero nga yatubulira notubulira nti teyagasoma naye nga tumulaba ate ng'olaba reasoning ye olaba approach ye ng'eri professional nnyo naye nga bagesomesezza. Eno internet eriko buli kimu. Nti munnamawulire omulungi alina kuba atya. Ebifuga abamawulire byebiriwa omuntu bw'aba reportinga biki ebimulungamya amateeka gabira gatya abaana babisomye ne babikugukamu nga tebalina mpapula. So it is a yes and no. Tutunulire nnyo olwaleero obwetaavu bw'ensi. Nandigambye nti abaana naddala abaana ab'obuwala kino kankyogere nganze ne mu media gyendi nalabanga nnyo abaana abajjanga okukola internship. Kati nze mu media nabeeranga ku mpewo naye nga mbeera nnyo ne mu media kankanyogera ekyo nabeeranga nnyo ku mpewo ne mu production gye tukolera obulango gye turecordingira programs bwe bityo. Naye nga ngamba nnyo abaana abakola internship ne mbagana ne babulira sweetheart lwaki mwena mwesibye mu reporting kusoma mawulire kukola programu lwaki temwe challenginga ne muyiga ku bino ebya production. Njagala bakakasa omwana omuwala n'agenda asaba omulimu mu media house nga mubimu ku byamanya production basooka mugamba nti omanyi production basooka otunulira basooka bakonfirming ekyo bwe bakonfirming ekyo nkukakasa omulimu okujjako nga baakuloga katawaano baakuloga kuzunga naye emikisa gy'okufuna omulimu giba girinnye nnyo just olw'okuba omanyi production. Mutunulye TV abaana abawala tebamanyi kukozesa kamera. Omwana nze njagala olwaleero omwana ajje aŋŋambe nti muwala amanyi okukozesa jimbo amanyi okukozesa kamera. Si kamera zonna si buli kamera naye nga olwo kamera ez'ensonga nti omanyi okukozesa professional cameras nti omanyi okukozesa mirrorless zisona ozimanyi bulungi nti osobola ovuga jimbo osobola ovuga drone omuwala oyo aba ku katale nti osobola okuba ebifaananyi osobola okubyeditinga gwejja oŋŋambe nti tolina mulimu jangu mu inbox oŋŋambe nti tolina mulimu gwe nsooke kuba embooko ate mmale nkufunira omulimu. Egyo emirimu gyegiri mingi ng'oli mwana wa buwala okujjako onoobanga ekizibu ekyali ekikutawaanya kirala nnyo. So mbadde nsummarizing ku kiri nga ngamba nti bw'oba ogenda okukola course tokola course kukakasa abantu balala tokola course kubanga bakunyoma nti tewasoma ojala obakakasa ne wamwe mulina degree ekigendo ereme kubeera degree kyova olaba kyensembyayo sister ono ojja kuwulira nnyo ekintu ekirala nga kirimu ebyemikono. Njagala bategeeza abasomesa abaana byonna mubikole nekakasa nti omwana alinayo omulimu gw'omu mutwe. Njagala kwagaliza emirembe gya Katonda gikubeere mu linnya erya Yesu. Tusinkane mu kitundu ekyokubiri. Hello.